ebigenda mu maaso mbiraba. Waliwo gwe bali mu kuwalabula kalera nagambi. Nali mukwano gwennyo. Singa kati n'olutalo ngenda lukulwanira, omanyize nnwanira bwere nze ndi looya alwanirira abanafu. Kintu kitono nnyo kino. Olutalo luno singa naluyingidde mudda, singa bakadama kati bazze eri, tebakyalina kye batugamba, singa Bruno Kali eri akaaba. Ne maama gwe tosiima. Wanayogerako ku kintu kitono nnyo kakande n'ombuukira. Bwanyikira. Luno olutalo singa kati nalumaze dda kati abaana wabalabe walabe kye beta social media. Luno olutalo singa nalukulwanidde dda kubanga nze abantu bentera okulwanira entalo be bantu nga mwe abatasobola kwewuzaako. Olutalo luno gwe muwanguzi gyaliya. Ezino ze ntalo zange Babyface zenwana era nalwanirira Alien Skin ne mukomyewo ne bali bamututte bwe batyo. Ba bullies ku social media kati baku bullies. Ate sibe balina n'ennugu njukira tebaagaliza. Njukira kati wajja wano n'otandika business yo otunda amajani otunda sabuni n'obeera successful wakoze ensobi emu. Bruno Kali babadde tebamwagala abantu. Ne because olina nnyo olugezigezi ne bagamba ono alabika azannya twamunoonya bulijjo banoonya we bakuvumira nga tebalabawo. Bagamba tumutandike tutya bwe tunamutandika bajja kulowooza nti ki tumuwalana kati lawe wakoze ensobi. Nze mbaddeyo ngambira banga nkola ngamba Babyface stay at work. Kati n'olutalo singa nalukulwanidde dda nze abo sibatya wadde bangi naye lwakuba kati gwe tosobola kubannyonnyola. Kati nze looya awolereza mmwe abatalinaako boogerero nga temusaa kwewozaako. Tosobola tobasobola. Inzo omuntu akwatagana nabo amanye ennaku yaabwe manye lwaki bawalana kati nze abimanyi. Tugenda kufumba nga bwe tunyumyanyumyamu. Kati tumaze oteekamu akanzaali ne tteekamu ne kana akagundi naye tetaddemu kalamba ntaddemu ka kitundu kana akagundi kano ka tube. Toteekamu kalamba kubanga akantu kano kakolanga omunnyo nako. Kati nkasazeeko okitegeera nkasazeeko ne nteekamu ekitundu ne nteekamu n'obunzaali nabwo toteekamu ate bungi nnyo. Bw'oba oyagala chicken soup ono akubeerere wakabi okitegeete. Ngezaako okuyigiriza abawuulu kufumba so ntaddemu akanzaali just half a gundi kanyongeremu okuyala kati akanzaali ko kanyongeremu oko wakitegedde Jaliya. Kati Jaliya wagenze n'okola ensobi bulijjo bakunoonya sigamba nti bakuwala nagwe olina kye babakola bo bulijjo ebintu byo kati bibanyiiza. Nze nali mukwano gwo maama ng'olina engeri gy'oyagala nze mbulogingemu mbusaakusanyusa simanyi kasita nayogera simanyi ku pasita bagenda kumusondera emmotoka ne kikonyiiza ng'olina entondo because ofunye ssente. Tobeeranga na ntondo mukwano gwo aba mukwano gwo. Kati n'olutalo Jaliya gwe mutuufu tobangako mukyamu ono n'olutalo n'abantu be wadressinze tojja kusobola kubannyonnyola. Beetaaga omuntu nganze Babyface akuze nabo avudde mu ghetto nawe wadde gye wava naye olinza okuba olimba. Omanyi bwe mwagala sympathy ku social media mujja ne mutandika okulima nze banange nakulira mu ghetto nene nga mu ghetto teri yakulaba toyina kifaananyi kya ghetto kyonna toyina abaana be basoma nabo mu ghetto kati mwagala nnyo okukozesa ghetto kati abaana ne bagamba katumulinde mu kkoona. Kitegeera tugenda kufumba nga bwe tunyumyanyumyamu kati wano oyiwayiwamuko ku mazzi. Omunnyo naggambye topapa nagwo tugenda teekamu tugenda kufumba kye bayita chicken soup. Okitegedde bantu bangi nnyo abatakulira nk'omu ghetto tebamanyi nayo. Omuntu yekayeka yatuyamba ghetto okugiwa ekitiibwa ekyo bulijjo nkibagamba. Ali omuntu omu bamuyita Bobi Wine ekintu ekyo nkibagambidde ebbanga ddene ye muntu yekayeka ali atuyambyeko ghetto ne batandika okugiwa ekitiibwa. Nze ndi musajja mukulu mbaddewo mu mirembe gyonna
nalabanga wageto tebamuwa respect ngero omuntu okumuwa respect bamubuza wasomera beyogeza simanyi bugosi simanyi ntinda olaba nowebuko tobali tebamuwa respect ngero ina kumala kwogera ntinda mbwe ntinda okuvira ddala wali eri kugunyi bali banga bagita bulumango okudde eri beba kabi kati sawa zino okuvimba mu Kampala oba okuvimba ku social media ino okwesiba ku ghetto tekemuko ku munyo kayala tutekamu munjo omunyo gulizo kulemesa emmere obanga ofumba ekintu kyobanga osooka okupima n'okwegendereza gwe munyo katola anataddemu kali akagundi naye kantekemu n'omunyo mutono jukira omunyo osobola okweyongereramu totekangamu omunyo mungi tekangamu atisiti omunyo mutono bagambe emmere teyabaddemu omunyo beeyongereremu naye totekangamu omunyo omungi kubanga emmere ejja kukulema ate oleme kufuna kikyoyagala kateekamu omunyo mutono kati oteke wano ku nnaali katugenda kukuma ennaali asooke nkome wano ennaali olwo olutalo nabadde nze lumala olwo olutalo lwa Jaliya lutalo lutono nnyo kwa Jaliya akikyali wange nnyo naye Jaliya olwayogera ku kakande mbu nanyiyigira lutalo nabadde ndumala simple Jaliya wabadde mutuufu just engeri gye expressism yetabadde nnungi naye ngeri ekyo tekirina buzibu Jaliya you are not Ugandan anymore Jaliya ekisooka tobeera Uganda Jaliya bwagamba nti bano abaana bamubba mutuufu did they deliver no badeliveringa tebadeliveringa bamusasula bintu bye bagamba okukola babikola no Jaliya yatuuka ku siini we bagamba nti simanyi Jaliya yaliwo lwaki bo tebajja mu time Jaliya wabadde mutuufu naye obuzibu Jaliya bwolina okuva Jaliya lwafuna ku ssente towuliriza kati weerabira ebintu ebimu olinza okuba tewakulira mu ghetto twamu omuntu ayakulira mu ghetto weerekereza mukono ga nengeri gye nakulira mu ghetto muyaali ate ndi Uganda kanjira nninda okusinziira ku mboozi ya Uncle Bruno tugenda kusaamu n'obumonzi tugenda kusaamu n'obumonde obumonde busatu mukira ebintu bya wane Bulaaya buli kyoli okirabya kati tugenda kusaamu obumonde obu busatu kwata kitegedde Jaliya ogamba kuba namaze nembiwuliriza nga ndiyo ku mulimu nkola Jaliya agamba nti olwatuuka Uganda nga bamukolera akayimba naye nze okuwuliza story nga nze Baby Ferrari omusajja omugezi Jaliya yagamba baganda be bamukolera oluyimba befuule nti surprise okitagete jukira abaye balina teke eno kati abana Uganda balina teke eno njagala tukole engagement twefuule nti eno engagement surprise kati surprise ebeerako etya kamera ennyingi nga n'omuntu yeetegese omuntu ali eri mu moolo ono ataddewo kikamera n'oli ataddewo kikamera n'omukazi agenda ina engeri gyayingira kati olina amugamba genda ogambe Bruno ankolera oluyimba naye bagambe surprise nti bansurprisinga kubanga kati surprise si maama gye bakolera video ne bagikolera ne script ate bw'obitunira bino ebintu tebigatta surprise bamaze omukolera gundi mbu bateesezza kati bagenda kukola video bonna waliwo atanayogera mazima matuufu surprise entuufu ddala oli bajja ne omuntu gwe mwendo surprise nga tebimanyi bbanga lyagenda kumalawo Uganda mwajjawo obudde obuwandika script n'obumanya ye sente baazitwala ddi nga temwogera sente lwe baazitwala ye milioni 2.5 zikola video okunyanga mali mugenda kukola zino video ngeza Baby Ferrari zibakwatira ku simu n'otalo singa na luwangudde dda nze awolereza abantu abatalinaako kwegamba support singa otalwa Jaliya nalumaze dda singa natandise dda nendukwatakwata nendubumbabumba naye
Era naddawo nengamba nenga kano katalo. Nagambye kano katalo. Nero ugendo bituna mubambi ne musajja watu Bruno nera bakubira simanyi producer nabadde mbigoberere naku zine bbirize mbadde nga ndi busy nenga kumbera ku mulimu nteekako n'empuliza njali ya obuzibu naye wakoze bubi milioni 2 $5 ezo euro 5 kati euro 5 omugagga tasobola kukabira euro 5 oyinza okungamba nti buli mugagga amanyi value ya sente naye kati naffe abalabire wala tutandika okugatagatta mimenga bwe mpata ne kamonde tugenda okugatagatta mu ngera tulaba okitegedde ekisooka oluyimba teyali surprise yali project kati ate nagenza okulaba ne mukunja naye avaayo ayomba gyali ebintu ebyo si birungi kino kikuwa ekyokuyiga nti God can lift you and you make one mistake. No, mistake yabadde okutwala lwakuba katufe bakyalibo tugenda kukuwolereza nzengenda kukuyirawo omubiri eno social media siba Nigeria bodiringa nabo bali boguze ebizigo. These are Ugandans. Bo sigamba nti bakulinako obukyayi babadde bakulagako nti lekera okubepankirako ojja otandika okwewaana simanyi okola kawumbi simanyi n'okola ki era be nali nkugamba luli mu kali ka video n'engamba yi bw'oba ogamba mbu nayogera ku pastor wo lwaki gwe tokwata sente gwe n'omugulira Range Rover oba oli wakabi be nali nkugamba ate mulekera okukulembeza nnyo obulokole ng'ate abamu temuli baluka fa abamu abalokole baatamaatamadda abalokole babbe baganda baffe abalokole batunziza baganda baffe amayumba abalokole tubalabanga kisiraani baatamaatamadda ffe tuwe kwekereza ati tujja kubasangayo mu ggulu nimukulembeza obulokole dis omulokole omutuufu talina kussa munne wansi kati naye wakoze ensobi watadde Bruno wansi eriyo born again nga bwe mweyita era nze nayogera kitono nekugamba kale omuntu akola ennyo kati pastor nadda ku ndiga n'azisaba emmotoka engamba waayi kati nze alibadde ate abuukira wano luno olutalo naye katutereeze eggwanga ekitageze gyalya abalokole baatamaatamadde abantu ebintu byemwekwekamu neweyogeza bwati ffe tuli balokole tukimanyi abantu abamu temuli balokole abalokole ffe baatutamaatamadde abalokole batuzinidde abakazi abalokole embwaga siya omukazi wagenze kusaba pastor amuzinye ffe baatutamaatamadde era ekigambo ekyakutama kati twagala nnyo ate abantu abakkiriza mu just mu Katonda ne waba si mulokole kati nganze me am a believer I believe in God nebe ebintu lokole this abalokole that no omuntu akoye amanyi ffe tuli balokole why don't you leave me alone and God will judge me? Why do you judge me? Go judging gwali ku nsi abalokole n'okujudginga kwamwe ono akola bwati ne bwati nga mmwe temutuukiridde kati so enekyo ekyobulokole kyewakozeseza nakyo abantu tebakisanyukidde kuba abantu bakoowu abantu balaba abalokole engeri gye bayisaamu abantu bakoowa dda abalokole baatutamaatamadda ddala ab'e Uganda mukazi wagenze kusabako pastor amugambye mbu omusajja ali ewaka takusaana nga pastor kumbe naye amweyagaliza kati ekintu ky'abalokole ekyo nakyo kyatamaatamadda abantu kati ensobi endala ekizibu ekirala kyewakoze kwe kwewaanira ku bakadaama mbu gwokola akawumbi kamu mwana ne bagamba ono alabika azannya katumulageko jukira bakadaama balwana lwa bwereere bagambye luno bulunoke ku luno tulwanye lwa bwereere bulunoke yabadde asinga scandals ku social media ngera teryamuwolereza ne ku luno olwabaguddeko bagambye luno tulwana lwa bwereere oba olaba ku movie gye bayita Troy batta muganda wa Brad Pitt ng'olutalo eno side lweno
lubadde lubalemeredde bana abagreece oba abagreek olutalo lwali lubalemeredde kati nga begayira muganda wa Brad Pitt nedda nga begayira Brad Pitt ajja abalwanirireko ngendo olabe movie gye bayita Troy original gye njogerako ya Brad Pitt omwali Hector ne Helen nga balwanira emmana kati King bamuzinira emmana kankuchoke nkunyumize filimu eno gye bayita Troy King bamuzinira emmana ye ne bagisigula n'ogisigula King n'agamba bano balabika bazanya kabaka yagamba bano balabika bazanya tebasa kunzinako mmana yange naye ng'olutalo talusobola kati ng'olutalo okulusobola alina okuleeta Baby Ferrari n'amwegayira Baby Ferrari n'amugamba olutalo luno sirulabamu interest ng'era mbadde sirulabamu interest kati laba ate muganda wange omuto bwagenda agezeeko okululwana nga ate talusobola ne bamuttirayo kati Baby Ferrari nenyiga neŋŋamba kanduyingiremu kati kabaka oli n'asanyuka n'agamba bannange Baby Ferrari abadde wakusasula naye kati agenda tulwanira lwa bwereere kati Jalia luno olutalo wabadde oluwangula kuba bakadama kyokka tebalina concrete proof tugenda kunyumya nga bwe tufumba n'emmere olaba kasupu kagenda kuba kaddakiika ntono nnyo we are cooking chicken soup tetwagala kumanya n'olutalo lwa Jalia nabadde ndumala Jalia alinga chali wange nnyo ng'era muyiira w'ekibegabega naye maama nga Jalia alina olugezigezi ngamba kansoke muleke mukati abaana bakulindidde mu koona abaana bano bulijjo Jalia olusojja kati jukira gwe byobokola oluso obeeragirako ne basirika ne baya oja manange ndi wano ndi mu America tuna machani mukola biki abamu baba byagala because you inspire kati nganze obo inspiring akwana ndi entrepreneur kati abalaba bagamba ne banango omukazi ono buli wajja atwiragirako bweragiza kati nga bobalaga bawo ebifaananyi obalaga ko obugalo okola ki musajja wa Jalia ayinza n'okuba CEO ayina okuba CEO naye bana ku social media bote bazanyisa jukira omusajja ali mu kifaananyi kiri baleese omusajja omulala Kanyama baleese Mr. Kampala gwe bataddewo gwe bakusibyeko kubanga omusajja we yeefaananiza n'eggundi kati nga oja nabanange tunamajja toba wa space to interacting na bannayuganda oluusi ojja kwegamba bwokola ki nga bakulinze mu kkono okola ensobyemu saawa zino wenjogerera kati Bruno ageze Bruno anyira ya trending kati era wakoledde nnyo Bruno laba lumbu yatera okubagamba wandiyagala okukola ekintu okulumyamu no wunzika ng'omuyambye buyambye Bruno saawa zino kati ya trending nga buli wamu ye yagadde ne Hozambe oli ambuza ndi kusaidi siri kusaidi yonna n'olutalo Jalia asobola oluwangula nze lawyer wemba nyingiddewo asobola nze ndi team no side naye just mbadde nkusigiramu ku kafaanani me I was very close with Jalia nga tunyumya twewereza ku message tukola singa luno naluwangudde dda buzaaliye ne skin namulwanira olulwe twalwana nze ne Uncle Sammy ngera bamutwala bakadama bali bamwefuulidde gwe mundi gwe yasooka okuvuma Bobby Wine nga bakadama bamutwala kaguddeyo n'enzija n'ennyingira ki alien ne kinkubira n'essimu nekigamba maani Baby Ferrari weebale nnyo weebale nnyo nakirwani ffe tulwanirira bano abatalina nnyo bawagizi eva tubeera ku side eyo okitegedde singa kati luno naluyingiddemu dda nga yaluwangudde naye maama anti kati ntunulamu neŋŋamba kunyumiza firimu gye bayita Troy kati luleki nwane lwaki naye nga nalibadde nduyingiramu nembawa reasons lwaki kino ne kino era Bruno singa kati alina 0 singa Jalia kati alina 20 naye obuzibu kyekiri okufuka wakali ne weerabira banno don't leave your friends behind teweerabira banno buli muntu abeera n'omugaso oluusi tulina entala abantu ne tubayirawo omubiri
nga talina kyakuwadde neno ngama agala kundibadde bamutwala sijja kukikkiriza ono gundi bamwogeddeko nojja abantu bakunyonyola jukira bakadama balwawo nnyonnyo tegeera era bwolwawulidde Bruno ng'ayogera jukira Bruno is a sweet boy banange sisinga buzibu munange omukyala n'atuuka omukyala n'amala najja omukyala nemugoberera nenvuga era ngenda kubafuteera ka vidiyo mujja kulaba nti banange nze Bruno saakwata wadde ku ssente wadde ne kata ffe balooya bebe fera lyawo nabadde nnyingirawo kuba ye Bruno bakadama bambi bawuliriza sayidi ye kajuka gwe wajja ovuma buvumi Bruno wagwa Bruno wakola ki ne bagamba onalabika azanya tubadde twamulinda dda musajja ati Bruno ne basuka ne beebuuza ne bagamba naye Bruno gwagamba yagwa lwaki ate gwe yakozeseza mu luyimba asoke nsuule muno obutungulu ne bino bigulini pepa bikaddiye ate nyino teekamu ebipya nyino soka njozekana akantu okitagedde kati ne beebuuza ne bagamba Bruno gwogamba ekyo wakoze bubi awe nkugambira mbu temu practice nga bulokole bulungi nzaga Katonda mugulu tugenda kwesanga mu ggulu wala omulokole tosobola kuzza muno wansi ng'okimanya alina talenti muvubuka muno naye yeeyiya omukwate omugambe musimanyi yakona oyita abantu abanaku ng'ate Katonda yakuyimiriza. I don't see that like as if you're practicing ebintu Katonda bye yatugamba okola. Katonda yatugamba buli muntu twenkanankana ng'okutte banno obagambye bo banaku okutta omuyimbi omugambye nti yakona and you were mulokole gw'omulokole omulokole tayogera bwatu sisubira nti omulokole yeba nango ate kati awo so katubalansinga ebyato okitegedde kati bakadama bagambye onalabika azannya agambye nti Bruno yakola ki Bruno enyimba ze kati zitambula nange nagenze nenoonyeza ku nyimba za Bruno ku social media okumanya Bruno wamukoledde Bruno kati yaliko alina ku kikazi kya Daily kine kikazi kya Daily Uganda n'atera no kizina kine ekiwala ekya wa Daily Uganda ono omulenzi yali azannyanga bana ab'oku street yaliko kati yatunda everywhere wodda era Bruno wakoze bubi nnyo Ozambe muvubuka yabadde naye akagira Bruno laba bwabika amawulire bakadama bagambye tusobola okuyimusa Katonda n'akola ekyamagero n'ayimusa Bruno era kati Bruno alabika alina mu studio bannange mufunanga ku ssente ate abala temubalabanga bafala bakitegedde ate abantu temubamalanga munnyo temweyogezayogezanga bintu ntuufu first think before you talk naddala e Uganda okoze video wayagadde osuule muno kati laba ebyabaddewo kati social media tejja kuddamu kubeerera nno kyekimu ebintu bya Uganda bwe bito bwe biri bakitegedde wayagadde muno omukose Bruno K abantu tebakyayagala kumanya oba Bruno abadde tasasula ssente simanyi school fees za Keith simanyi safe oli omwana oli gwabadde atalabirira tebaagala kumanya balabidde ddala omuvubuka bambi ayeeyiya bambi akoze akayimba agenze mbu bamufuuwa miliyoni emu Uganda lutalo singa twaluwangudde edda Jalia era Jalia always keep your friends tosobola gwe kubeera awo musimanyi nti omukwano gwange ono namunyiigira musimanyi yayogera kwani mweyogera ku pasita wange bapasita baatutamaatamadda nno munnange ffe nno abamu boogamba twagala kumanya ffe abapasita baatutamaatamadda ate naddala bapasita abamu mbamanyi kuba nakula n'abaana baabwe akitegedde nga babbi bazibu bapasita baatutamaatamadda ate n'abalokole mwatutamaatamadda abalokole mwe abakyasinze n'engezigezi
nagenda ko mu church ne batugoba nga tugenze kulokoka abaloko ne batugoba mbu ekitulese kuzina mani mwatutamata maddanna mwa ate abalokole be Uganda ne batugoba mu church mufo okutusembeza batulokole nti bannange you are welcome to the church wala kwegamba tubulire enjiri tulokoke badda mu kutugoba bugobe ne tugawo wae katugende mu Hillsong atusabira mu Hillsong International tebagoba bakwanirizanga boli kyakire Uganda n'otuuka mu kichachi nga buli omu akugeya buli omu n'akyuka bonna ne batandika okutunulira ne batandika abamu okuwa obujulizi obw'ekisiru nze nagamba muntwale mu church twawa pastor Nandika tuduke naye emisinde nze ne waddewo ng'omujulizi nziruke ne pastor omukadde twawa pastor Nandika mu misinde musimanyi twazanye ne pastor akapiira abantu ne bagwera ekigo mutwale eyo nze tawo tugere bafuwe filimi tuduke nawo katonda yakola ebyamagero Bulunoke kati sawa zino kati yaliko nani eno Bulaya namala kuva kuwa pastor kwe kufuna visa ngonya pastor bali ya sente za inga bangamba agala visa mwaka guno mwanika emikono ne tuwanika visa sajira bako Buladoje bansubiza ba pastor sijivuganga ko wa Land Cruiser bogus nyumizo yo biwa abana mpaka kati Bulado sijivuganga ko ate sijagala okuva natandika okukiririza mukama ne ngamba lichi ne waddeyo nsinze mukama Katonda muwadde nganze kenyini nyina abo muwadde obulamu bwa lichi natandika kulaba ebirungi ebyamagero katimbira ne tujja kugenda wenyeyo kwa sigwe mulama aba friends abagala Jalia she needs friends kugameze nalinga chaliwe ngamulwanira wano entalo zatamanyi na kumanya ngajja omuvuma kwa abalinga banja abagala omuvuma amajani ge abagala okola ki abamukompealinga ngamuyirawo omubiri nenga tasima ndoza nga tabirawo bati babimugamba nafuna mu kusente jukira when Ugandans get money they forget ati yafuna mu kusente jukira waliwo obera ngoli ku peak utunda natunda webizigo bingi nakola company. She's a very hard working woman kati natandika okwogera obubi. But if you remember, Jalia see what we are linga yokino. Nga chali mwavu. Nekati we alaba ku $1 million. Kati awe yajidde. Ate n'ekirala kati Jalia obuziwe buli. Sente ze mwawa ba Bulunoke sente ntono. That's little money. Sente zote zikola na video. Iranze mya was surprised. Ninga baba nange. Video ya milioni 2 na mitwalo 8. Kwe kuli transport, kwe kuli abantu kwe bagenda okulya, kwe kuli costumes nagamye. What? Mwe mitwala 2. That means obanga atali mugagga. Owote munne mitwala 2 agenda akule ngoyi. Emitwala 2 wano gigulanda weya ekyo nawo okimanyi ne mu America emitwala 2 gigulanda weya nakatambala. Neche sente kyo kirabika muzogera mu bigambo. You give Bulunoke wano omukazi wa Bulunoke wano we mukono gwe yalinga azina yakamuchawo oli ala atunda ebizigo naye yajja n'atugamba yawanga Bulunoke akakadde kamu buli week Bulunoke agula engoye ne wa Bulunoke emitwala 2 Bulunoke agenda agula engoye ddala 2 okujja wali ogambye nti Bulunoke agende mu wino mukunkumula ne sente z'okwogererezo emitwala 2 Bulunoke waba kujanga Bulunoke ali nenga ndasoka nonyereze nga sinayiwawo mbeera ngenda kunonyereza ndabe ddala ekituufu then Bulunoke mbunajja okuyimba mbune mu mufuwe emitwala 3 ze $72 musajja watu nayimba ne mumane mumukolera video ne mumuvuma nti Bulunoke yakona chokaye musajja yomu gwe mugamba mbu yaganya okufuta video kadama ne bagamba olabika ozanya era Bulunoke kati ali sabuti era naye bwajjajukira si a handsome boy
Panange sina busibu katika nkubira ashi yakola video panange ashinagezako okukola omukyala ntumunyonyola ng'omukyala tawulira katika ate bakadama bayagala dda okukulumya Jaliya ne baga uya timu Bruno K natandika okwewomereza si ayambala obusati nga bumukutte jukira yazimba akanyama ayambala obusati nga bumukutte kati akyusa najja ku live panange daba nenkubira hashi ne mugamba hashi banange omukyalo ono ava bweru airtime tabimanyi tambuza video Bruno K ngugambye ne mukazi wa Daily Uganda yamututte Bruno K kati yali katali tomanyi kye wamukoledde waziza kaliya y'engulu kati Bruno K yatunda kati YouTube yaliko ya trending ku social media na trending nange olaba baby Ferrari mukomezaawo mugundi lumbu yatera nnyo okukibagamba wandiyagala okukola ekintu okulumya munno n'onzikango yambye muyambi Bruno K for the first time abaddeko mu mawulire nga takola ki nga si alina obuzibu lumbu yatera okukibagamba naye temuwuliriza video z'abantu era kati Bruno K wakwewoomye asooka n'agenda mu saluni ne basala akaviri najjanga akaviri kona akaterezeza n'asigako ne bukibwi najjanga akalayini kona kateredde omukyala n'asimbula emmotoka n'agenda negamba omukyala gumiikiriza nekwata omukyala bambi nemukwata era n'essimu yali agikwata bubi kakamera akakwatira mu portrait namugamba nedda bambikyusa era ebintu ebyo nanza yabikola ne worship team yali temala ate Abannayuganda bwe bati kati Abannayuganda ssaawa zino naye nganze eyali mukwano gwa Jaliya ennyo ensonga zino nja kuzaadressinga tulina okuzaadressinga naddala kati nga ffe ab'okuliyo life tukube ne ku ssimu abantu nabo batuwe ku gunzi kubanga ensonga zino zeetaaga okutuulamu guno musango gwennyini era tugenda gutwala mu liyo life court Jaliya agamba nti Bruno K teyakwata budde Bruno K agamba ye already yaliwo mu budde ye nga ye Bruno K omukyala mbwe alina attitude you have mood swings Jaliya mbwe yenyiganyiga mangu yechanga mangu mood swings nange nkimanyi ozirina Jaliya kuba nange mama nayogerako obwogezi nawe okwefula ndi pastor gwamutekere nnyo gwamwagala nnyo okusinga ne Uganda yonna tibiki twali okitebo otyo tusakogera ku pastor sibalina okola ki ningamba Jaliya aloza yasoose kiki nze mutabani wa pastor Tony bamuyita Tony nasoma naye nakula naye kati bw'olina mood swings anyiganyiga mangu atuse wali eri ajeyo kamera yefudde ayagala alage ekyalo kyonna enansana nze banange nva mu Amerika sisina budde eri mu Amerika tukola ku budde kati saawa zino balina kudda saawa 3 baleka saawa 6 natuuka zegera kwekwata ja ku kamera kange buli kimu nkirina sokubekwata nzirake nga Bruno ali wali bambi atudde ko Bruno tobako nakyo ngamba kati aliwa nawadde sente zange sente tumuli abanyama Amerika ngenda katika nekwate ane filming script eriwa bagande tugenda kolera wano story yange abanagala tebabateka ko mood swings zammwe sibe bakujje mu America obera wakaminga oyagala bintu bya kugenda obere mu America situla family yo gitwale mu America mubeere baminga Bruno ali wali eri atudde musajja watu yukira ali azene script katolo bakubira asholiwa mukazi wano omupangu jukira Bruno yaddange mabali ashimana omukazi akambu wadde wano omukazi omugagga atamisa Nyino Jaliya wechanga kanziyo kamera yange mukasawo akute mu pasa wajeyo ka kamera ngenda kwekwata kati script eriwa anti mwagambye obulamu bwange engeri gye bwava nembona nenkola adolaba amane yanza joy ama muweleze ne ku stars fe tukyali mu struggle nze nkyali mu hustling nze Uganda omuntu wangamba bagenda kujja sawa nya si musumbuwa
Sirani yali genge namuteka kati oyogera atali mu na Uganda choka ugamba wakulira mu ghetto. Nze abantu abamu mbusa temukulira ko mu ghetto. Kale singa bagamba nti wechanga izali weze weba kugamba sawa nya manya nti ziba sawa mukaaga. Tukola kati wakulira mu ghetto ya Uganda. Wezibera sawa nya manya nti zo sawa mukaaga. Okuja ko nga appointment ole ujikoze na n'Amerika bannobe wajja nabo bakwatire video ya Uganda. Ba omuntu owakabi ojja n'Amerika nga waze nabo mu Amerika nga bavudde mu Amerika nenga bagenda video bagenda gikwatira wa Uganda. Singa be batukaleti naye kati omuna Uganda omutufu gwomanyi. Zabru, zabino sebirimu, sente zange nemba wa sente. Mumanyi in America, kati mu America, omasete zenfirwa, kasono nalibadde ni kutika pa. Banga Bruno ali wali. Tayogera nange Bruno. Mbune bayingira motoka ne basimbula vuga tuvewa. Bruno bamine ayingira akake. Navuga bambi nabagoberera. Mune bakubira simanyi hashi video. Ngashi video yatusedda ku chachi. Ndiwana ku chachi mbalinze. Sinyagala twabikoye munzi sente zange omamuzirya muzire. Aba muyina attitude eyo naddala abantu abave Bulaya mbamanyi. Wabagamba sente bazirye. Sikyayagala nina flight yange mwogera nti muli important nnyo sente no bagamba bazirye kati ebigamba nganze baby Ferrari nze balinzo okuntekako echeje ekyo entondo nzirirawo era singanze ali ashi video simanyi ashi papi nali bade nagamba Bruno Kolo naku Bruno toina luyimba kasaka mena twagipangisiza dda shooting egwe. Ajukira nsanja watu Bruno atajukira watu ya Uganda bati abantu abave ebwebu. Bava mu America, bava Bungereza. Hatijukira bacha ina kafia. Bami musajja watu Bruno abali awo. Ngomugaga akola video. Omugaga nawulidde mu ka video akamunga mama wa mugambo oyo cha. Ulirizanga abantu abakobo oyo cha wayo cheza nno munange nedda meji control efe tubijjawo bintu bitono nnyo oyo ngo musango tugenda kutwala mu court mama ne yadda kugamba oyo cha bofunanga sente mu family don't think you are so special nti gwe buli omu kati buli omu musinga because you got some money tokyawuliza tebacha kwa advising tokyawuliza muntu yenna it's not like that kati ovolaba abana bakutte ne bagamba onalabika azanya kati social media sawa zino tukyasoba na gituulamu kati mbimanyinze nakati olabira mu kamooli ubuza banange bichi yayogedde konti gundi yayogedde kanfumbe ne supu mama wano nga bitunyumya tena ddala mu abagala ennyo okwefuula abalokole katonda akulaga konti munnange I can put Bruno on top. Olaba kasupu ke nagambye kati wowe yagala ofumba kano kasupu kabere kiriya nawe nagambye totekamu ingredients nyingi bakiraba kati akamonde kano tetujja kasaamu kati akamonde kano kana akamonde ketuvuko okuwata wano tujja kasaamu enkoko etanso gonda muko enkoko eno tujja kugifumbira like 1 hour byonna. Very nice soup. Soup kati wali kati alika. Ndozo jirabe nti nkoko eri ekoze eki. Ene kaluba. Very nice. Wachitegedde. Kati mwate na ddala abagala ennyo okwefulafula abalokole. Start practicing bye mwogera. Obera mulokole tandiko weise ng'omulokole. Nemwe mugamba muli balokole musaba namwe wansi mugamba muli balokole muvuma banamwe omulokole omutuufu talina kuvuma tusagamba muno mwabanaku mmwe simanyi mukikulu muli banaku nnyo no ngate nawe ogamba nti Katonda yakuyimusa if God helped you he removed you from poverty nga bw'ogamba Katonda nakuyamba nakusitula wakulira mu myala enasana jukira olwo n'abantu abagamba mu sente z'oliko za pasta abo nabo gye bali abantu bagamba nedda tekisoboka ate nga nabyo tubitunamu naffe ne tugamba omuntu ayakagenda mu America abo nabo gye bali jukira tobeerabira waliwo abagamba nti sente za pasta nga bwazikola azitereka mu gwe bagamba mbu
abujukira nabo gye bali abagamba omanyi girinza okuwunya ssaawa yonna yonna kati sente basalawo bazitereke mu ki okitegeera kuba oli abantu abalina ssente ekyaddondo naye nga bamanyi gijja kuwunya ate we ginaaba giwunye neyasalawo bafune abantu ababeera e Bulaaya sente zaabwe bateeko omu kati abantu banya okitegedde kati bw'oba olamulokole nga bw'ogamba nti Katonda yakusitula n'akujja mu mbeera embi n'akutereeza kati oli mu America ofuna family ennungi business is booming Katonda yakuyamba why do you tell another person nti ye yakona you are not God why do you judge so quick ogambe munno nti yakona mu music nti ne music etachina wala you are already cursing somebody okitegedde naye bwe tuddayo ate mu Bible yemu Katonda yakwata abaali bakingi n'abajjako sente n'abavuwaza God can take everything away from you nodda ku zero kati nze balokole mmwe balokole kyobulamba kubamu ebituli abamu kwa mulokole okutandika okujajinga ono okitegedde era abantu ne bagamba kati kadukira fa abamu kati tuli ene Bulaaya kati nze ndudde ku Bulaaya ebintu bye Bulaaya binambi manyi bamaze emyaka 17 ku Bulaaya 12 almost abiri ku Bulaaya system ye Bulaaya yonnangi manyi era abantu babeera ne baga akoze company akoze eki of course be social media kachini wakati nze baby Ferrari bwe nagula ugundi factory ya t-shirt hinzo okubeera nga sente mwe tuzoleza waliwo kye bayita washing money nebyo nabyo gye biri abagezi bo baba bitegedde n'okoza se naye kati abantu yaga kati musajja watu ndojja ate n'omwisamu eggali nga tewamuwadde eccholo kati abantu ne bakubamu ebituli nga ziri sente ezizo ezaddala zirabika zakulumye naga ziri ezizo ezadde kubanga bagamba yii nawe mugagga ku sente ezentono nga zamulumye nnyo kumbe zirinza okuba nga ziri endala kawani nga zino endala ate zezize nga zeyakutteko kubanga ne vidiyo y'emiliyoni 2.5 kansooke bajeti yange eno bajeti gye mbawaala nze mba ngenda okukwata vidiyo naddala eza tuwa ngenda giwa obudde bwange ebeera miliyoni nga 3 naddala kati ezo omusimanyi ngenze Mexico ziba za miliyoni 5 manya nti miliyoni 5 za vidiyo bweziti ninako transport nina accommodation nina ki ezange no amateur videos jukira nze sagala kuyomba yomba n'abantu era nze azikwata nenze editinga sitera nnyo ku editinga nnyo bana geza kukolagana ne ba editor nange ne bannema mugamba njagala kino akola kirala mugamba tugenda shooting Amsterdam nkwata bwoti angamba mukati yibi kiyimirira bwoti akwata ate bilala nengamba bana amalo okwetereza ba editor nditandika okukolagana nabo kati nze zange amateur videos just okuzikwata obukwasi expense ziba mu miliyoni 3 kati ate kwa yagala professional video kati abana ebadidde ku side yani ya Brunoke bane video kati eyo zambe tesa kuba ya miliyoni 2 n'emitwalo 8 ezo sente ntono nino byemba gamba abakwasi ba video mu bimanyi bwemba nyenze musimanyi kati bichi agenze Rotterdam kukwata video ekitonde nyeba yakakadde kamu expense manyi n'okulinnya ngende Rotterdam wemba ngenda kusulayo kaba kakadde kamu kitundu chokanga nyenze kwata amateur videos just kuisaawo information bino byenjogera kati mwabaina monetization mu bimanyi oba oluso kwata video olusi video negenda viral olusi ne kusala olusi ne itamu ina video zenkwatanga ati sizifuddeko nendoza ino video erabika tejja nakola kasente ne oba olusi ne kola yula 2 walo jomalira mu sente n'obudde video ne kola euro 10 ate video jotafuddeko ne kola ebisatu owe bibiri kaya kati go kibaita professional video chimani nga mulimu n'omuyimbi omunene gwe bayita Bruno K aya kula yegomba Bruno Mars
okitegedde Bruno K ayakula yegomba Bruno Mars kati gwomuddeko omuvu awo nange sachi wagidde ekyo naye tugenda mu kooti sachi wagidde ekyo gamba Bruno Kenti yakola wamutadde wansi ye takutekangako wansi awo Bruno K yadde mutuufu cannot put somebody down akuyimbidde oluyimba n'osanyuka nakukolera surprise you are happy with your family mu bantu bonna mwalondayo Bruno K najja nakuyimbira ne musanyuka nnyo ne mumufuwa ne sente ntono temwamusasula mu bigambo bya Bruno K. Bruno K agamba temwamuwa wadde 10 mwekaza abantu mwe yagenda okuvaawo nga bamuwadde simanyi mitwalo simanyi 3 ne zokumusasula project gye yakola n'obudde bwe if you value time and you are really Americano you would have valued studio time for Bruno. He took his time. Studio time we bulayo chimanyi. Tomalaga ingira studio myango ina studio ya Baby Ferrari. Studio ya Baby Ferrari akutele wano ka laptop na akazinda lokano otandika okustudio. If you value time. Wachitegedde. Iranga bogamba you would have valued Bruno K's time. Wa Bruno K yefiriza buli kimu na wa project yo obudde na agenda na omanyame envu Bruno K yalya no mubisi gwe yanywa okukola eddoboozi eyo Bruno musajja atunga asiba ku nsozi akola olimba lunyume jalya wonulima mulaba the story ntibalina okola story jalya gye yava kati nganzi we nagamba Baby Ferrari yava kamu kyali eri mu kifumbira balino bulimba lwali bwerutyo Baby Ferrari bambi yavalere kamo chana olulimba do ina engeri jogamba anti Bruno K gogamba mbu yagwanga nze nkimanyi teyagwa lwaki tewaliwo ono Spider kuba ate Spider adajja lutula mu bulungi siba Spider yaliko olimba lwaki tewaliwo Spider ya kubaluga fulu yalulimbye bulungi jali yakati yafa wali eri munasa namala nayingira mu America kati munange ali omwavu kati binojjo kati atunda na bizigo ya dalu sobola ya do yagala gundi bali abaliko oba ozambe Oma wizomanizo nkutumidde konga 3 August tugenda kubeera okotera Africana natuwagira chali waffe wizomanizo ne good life yonna yenda kujja personal ekyo nachukusubiza wizomanizo nze ngenda kujja I have to support you wizo tuvudde wala naawe kuvira ddala eri ku debate tuze tubona ne mutabani wakakane bayire twabiranga ne ku debate gwe bayita Tony nero twabiranga n'oyu wizomanizo ne Latimo ne Rastatimo yabera wano natulina mutabani wakakande nga bamuyita Tony twabiranga naye ku debate so wizomanizo tugenda kujja tukuwagire bananga bali Uganda mugule tickets mu booking tables so gena tuwagire chali waffe wizomanizo good life so kati jalia kati gwe wazze nojja na amalala ga mwagu ge muleeta okuva mu America ne werabira nti oli Uganda werabidde nti jali oli Uganda you forgot nti oli Uganda blessings brother we are coming jali gwe werabidde nti oli Uganda omuyimbi goli mu kuvuruga kati nti yakona ngate yakuyimbidde oluyimba era novaawo ng'osiimye n'akuwa n'ekirowoozo nti mugenda kukwata videos nti oluyimba luno twalikolere video era n'osanyuka nnyo n'okibayinga okitegedde kuba yakunyonya n'agamba oluyimba luno engeri gye twaluyimbyemu bwe tunagenda enansana eri gye wakulira ne tukola oluyimba ntumanyi tugenda mu kyaki gye wajja omukisa nange tukole bwetuni look this yes no bagamba sawa satu that is Africa bakugamba in Africa we don't rush onalabika simufirika ekyo kigambo buli wamu ekiri buli omu akimanyi nti in Africa people don't rush ne bogenda South Africa to Cairo from Cape Town to Cairo from Kenya to Nigeria east to west from south to north they know that in Africa there is no rush wala ne wa president batuuka late
Neba president batukaleti boy. Teri na nyonyi aliyevuddeko Uganda. Nevirayo mu time. Kebere mu kebere SN Brussels. Kebere Lufthansa, kebere Emirates. Buli omachi manyi nti mu Africa nothing is on the time. Echo nawo okimanyi. Kebere Emirates ekutwale Uganda. Tevanga yoko on time. Echo omuntu kyolina okusooka okumanya n'omanya nti ndi wano ni mu Africa. Bino byenjogera mbirina ko research mbibaddemu mbeerayo nsiibayo mbimanyi. Kebere zino ez'abazungu nabo kasitegwa mu Africa era nayo tevirayo on time. Bakugamba sawa mukaaga evaawo mukaaga kitundu. Sina kindi musanvu. Ne bagamba time endala bajja gikachinga up nga bamaze enyonyi etandise okutambula. They covered that time. Lwerudde wano wansi. Ndipo lwatuka bakugambye sawa 3 omuyimbi agenda okwata video ali eri mu jam. You know the traffic jam? Jam we Uganda yakyasinze okubeera solid ennyo. In the whole world ensi ekyasinze okubeera ne traffic jam omukambwe ennyo bagiyita Mani gundi Philippines ekibuga bakiyita Manila. Ekibuga ekiddako bakiyita Kampala. Byebibuga ebikyasinze okubeera ne traffic jam. Owamanyi nnyo Manila otula mu motoka essaawa 5 ng'oli mu traffic jam. Uganda bwe luli ebiseera biri eri emabegako ng'otula mu motoka okumala essaawa 4 omanye essaawa 4 abantu ne bazikiza n'ozikiza bannange wakulirawa ne mutuula mu taxi ne bazizikiza bati. Ebyo byali happening e Uganda kati just ndabye mu December byali byakyukakyukamuko katono. Era nga ffe tetutambula misana. Obo akutambula olina kulinnya boda. Kati ne Bruno Kawe yabadde mutuufu yasikowalinze. Kubanga yagenze n'ayogera ekintu nga buli omu akimanyi nga naawe okimanyi. Nti traffic jam omuntu ayinza okukeera on time. Traffic jam n'amulemesa. Okitegedde buza wizomanizo fye ebiki ebyatugana otambula emisana. Byebyo kugwa mu traffic jam. Kugwa mu traffic jam emotoka emu yakyamyeti. Nga zile endala nga tebamanyiwe bagenda kujja omusajja. Oba olusinga emotoka emu yaweddemu amafuta. Africa gyocha naddala Uganda osanga abantu nga bakyali afukumula ayiwamu gundi amafuta mu budomola. Ate bannange mulekerenga ogenda Uganda ate mwefuule nti mwe muva nnyo mu America. Nga tonnamala wadde emyaka 10 nga tonnafukana mu America. Nze kanfumbe supu. Tevolanze olufirika terunvaamu kati ni wano mukufumba supu. Ndafumba kibeero kantekemu n'akamonde. Akamonde ye wankatekemu kati. Mbasi papier. Ovudde, ati se, America. Uganda is not America. Azoke ndira ninda moteka mu akamonde. Sagala kulya mnyati kuke kaluba si China manyonga. Ovudde mu America toka. Abavuma omusajja bannange muri embeera temugimuteeka. Omusango guno engeri nange gyengulamu ngenda kutwala encha mu kooti. Ekyo oluva ku mulimu nkwate files ntonna noonyo obujulizi tugutwala muri life court encha. Abantu batuwe ku ndowooza zaabwe. Omusango guno encha tugutwala muri life court. Waliwo abasanyufu mu musango guno kamba kubuulire. Ekisooka ababadde batakwagala nga nabo batunda ebizigo. Beyagala basanyuse. Abadde batakwagala jjukira olina be wasanga nga batunda ebizigo n'amajjaani. Nojja abantu ne bakwagala Katonda n'akuyimusa n'akuteeka basanyufu. Bamanyi n'okuseesaamuuko. Baagulidde bakadde amaddata ne babagulira ebyokunywa. Kati abo omusango baagutaddemu ki? Baagutaddemu ko gundi. Ba olina be wasanga wano nga batunda ebizigo. Era nga abantu babakompeyalinga nnyo naawe babagamba n'obakuba ekigo nga tebakyasobola okutunda wadde sabbuuni. Kati abo bo basanyufu bazina gudde. Ate abanaganda obeetaaga. Tosagamba nti abanaganda tobeetaaga. Obeetaaga. You need them. Waliwo kati nga ffe abamu abataasanyuse business wise.
Nina nga bina gambi. Kale you always keep your friends. Nze kanonkala bakatalo talo. Fetali tujja kujja. Feba tutaba damage controllers bebe nabena tubitereza. Omuntu ne tumutereza bulungi na chechi tukumye wano ku social media nokuba kati nga tukyasobola okukola video. Fetuwolereza nnyo omuntu nga anyigirizibwa. Toloza nti bali abantu okubeera abangi nti of course kati bakuwangudde. It looks like a lost battle to you. Ne kati nze ndabira ddala. Jukira fetuli baloya bawano ku social media. Tujja netandika okunyonnyola ati waliwo abali eri basanyuse dda. Jukira obadde olina abalabe bangi abakyala batakwagala. Weepanka weeraga mukwepanka kumu wakoledde enso. Ate maama yakugambye mu kavidiyo akamu nawulidde maama ng'agamba gyali yoyo kya. Tumuwuliriza nti wamuzimbira ennyumba kana ate akugamba ki. Nawulidde kavidiyo akamu. Bino byenjogera nabisanze ku social media. Nziromba nasibiye enkola nedde nasibiye enkola. Oshitegedde naye kata okukakananga Bruno era kati nsuubira Bruno kati alinawe ekikazi lero kyagendo zina n'enkya. Bruno ali ku katale. Bruno si azinira obwerere. Gatomanche wamukoledde. Nsuubira katale kalina mu studio kati. Banne bamugambye kozesa akakisakano Bruno badde ki. Agena kola yolimba nga wali tabampayiriza okakabira omu. Bampayiriza munange omuntu n'omukolera ebirungi. Oshegede Bruno South ali mu kuvuganya Ozambe. Bruno ne Ozambe kati South batambulira. Ate waliwo abatayagala olutalo n'olukwe. Bino bintu byatandika kusa ate ffe twabimanya na kusande twali tujja wano naffe twali tulina entalo zaffe. Nze saabimanya. Era wafuna n'omukisa no ne sitabimanya ku olwo lunaku. Ako lunaku lwali lunaku lwa ntalo. Kati waliwo abatayagala lubikwe. Bagamba nti kisoboka. Baseesaamu sente ziveene e Bulaaya zigenda e Uganda. Ate sigwe wewanira oweere musimanyi wakola akawumbi kamu. Bano batunze ebizigo emyaka 8. Tebakolanga wadde ku mitwalo 2. Gobagamba simanyi watu wakola simanyi okola simanyi miliyoni meka n'owaayo akawumbi kamu mu chat. Goloza basanyufu. Ekitegedde wa Mama Dina Doni ogamba oti. Ebintu bino ebintu ebimu mwanange musirikengako. Tuvula ffe bakyali baffe. Abaagala kuyomba ne mugamba toyomba goli kyali wange ojja kwokya. Tojja kusobola pressure. Pressure social media girekenenze bebe fera yajja kundiisa ekinege mbalise mana. Kati bakadama wabawulidde. Ate nawe osobola ogibaliisa naye otya. Kati fa batatya ba anirule. Yefa babisobola ebyo kyovola bamuna tuga seka. Don't go to the number baby Ferrari or Charlie wange. It's been a long time. Baby Ferrari, I want to want to be in consent and go. Relax. Quite to Jaculisa to Chinege, Zikatini Morocco and Neon to Melissa Chinege. I'm also born again. Yagala locally. Now local abatu fungafe, abateko, tabateko, zabite, Siana local. I gave him to be atama. Eno oli mukuvuma abantu ate no bagamba oli muloko. Eno bolangira abanaku atobaga. Nimulokole, omanyi ffe tuli baddiini. Faabe eddiini abatuufu. Tukwata ne Yesu ne tumuteeka ne ku mibiri gyaffe. Okulaga nti ddala okulagira ddala nti tumumatira. Last supper n'ogikwata n'ogisane ku mubiri. Tujja kutuka mu ggulu kagani bano bo banjagala ekisusse. Baby Ferrari tula ali mu VIP. Fe tukulagira ddala nti nettatu tuzisaako nekuluma ngekulumira Yesu. Kubanga Yesu ye mwami wange, Yesu ye mwami wange, siye. Okitegedde. Abalokola abatuufu yeffe abateekoza.
weba time ya kusaba nesi kwa nani mulokole wacha tukibalokole wani agena mchachi nani agena ba mchachi nani natuka kaniweza kwa kujilizi out of we are the modern balokoles bojango tumanyira ngo bolokole soka tubuze mabali nga tukwisamwe gari nga tukoma mu balokole nga tumazo kwisamwe gari bojango oli mukaka mungayi wa kind nga we do the kind things. We do charity, katone agamba osharing ngane muno kati fe bitukula kati gwado sharing nze ne bulunoke ate wa muvumi buvumi. You would have taken that as charity. No abana nze no mulokolo omulungi kanti twale nti bulunoke na mwade chai choga kutosa kuyamba bulunoke in case bulunoke akugambye nti agala kola luyimba oba video mukwano gono omuyamba. Chogamba gwe mulokole bulunoke bwakukabirira tosobola kujja n'omuyamba n'ogamba waye bulunoke bambi talina sente za video nayo n'oluyimba lulungi kamuyambe. Can't you? Wayagadde bambi musajja watu omuse wansi kumbe nga bakadama bakulindi ate bakadama nno boolaba buno si bantu obabuuzanga alien skin basoka ne beefulira alien skin bali bamutwala kaguddeyo. Katsaws no beko zabalinga batavumanga kwa alien skin. Katsaws no befuli the principle. Bo befula gote obate waliwo mu 2021. Abo nabo olaba kati abali ku gali simanyi side eno simanyi katuli kwa side ya alien simanyi tuli ku side ya principle. Bali nabo nanga bali eno. Bawayiriza bavuma bakolima babuze fe nze nalinzu okusekonga bakadama bampayiriza bwe nasibisiza teacher sibangu era singa sali mwangu manyanga singa sali muzibu bakadama bayinza okutwala mu depression kati osuboka kati webuza checha kwesiza video just kantukabadde katono nnyo mwade mukasolovinga wagenze kukola video nguluza akadama bagenda kuwana bakadama tebawana Wala ne principle tebacha mwana kati. Bade ebifanani babijjayo da. Kati sawa ziniroba ulira era badda kusaidia eri ya alien je baliko. Bagama alien tasobya. Alwege no kwa kumya yunge. Kale singa video wajikoledde ku Facebook at least. Ogezo dikwende kuyimba wakadama bako kadama akira kulinya madala na cleaning enyumba nayo za amategula na simula tiles gujjo omunyomiza nti okola buumbi bagambye onalabika azanya katumulageko banza najje kugobako TikTok eyo nga buli wojja anti atono oba blocking abonna bali nzo jikutamya nga buli okola live bajja ne bakuyisaamu eggaali. No blocking ono mulala najja mpaka ngamba wae kanjiranjiri akawana. Atenge kitufu banayuganda bebasinga okugoberera si ba Nigeria. Tamu za video ndo za sawa ya kuteka mukati kamonde dakika zezo. Dakika zezo. Asante ke mwaka monde kati. Aba. Ate n'ekirala mulekerawo okwogera nnyo ebibozi byozi bya ghetto nga temubera nko mu ghetto. Teri abalaba teri yasoma namwe mweyogeza nnyo nosanga omuyimbi ye nanyirire tama nga talina waddemba talina kiraga kyonna nti yali abonyebonyeka aba mu ghetto tabona nosanga omuntu nogamba yinyi tala mu ghetto olutalo luno kambeere nnyuto njakubeera nnyuto nesinga the neto utalo no umuntu neyogeza mwana nyanyo sympathy wanonga mukyali baavu nzijukira no jali alinga yogera bulungi jali yogera nga bulungi nga chala ne ku live netunyumyamu nga kyali yalanga kyeya ajana ku obulango bwe nga yogera bulungi ngera kimanyi nti luki live zezezo we watu bakola jali olwafuna mu kusente natwerabira ngera abatunzi b'ebizigo bonna abasinga kasaba funa mu kusente batandika okwogera obubyo bakiki
nange simanyi naye maama amaddamu ali nkutumidde okitegeera gati mutandika okujja ne munyumya ennaku yammwe amanyi nenva mugondi negenda mugondi nemwana nenva wano ne mutandika okunyumya ennaku naye nga bamumma mulimba nenkulira mu ghetto twali tetulina kyakulya maama wange nagezaako kati waliwo kisitole kye nawulidde eky'omuyimbi omu nga kinyiiza naye nagambye why can't wewulizaako ku interview y'omuntu ng'ekunyiiza naye ng'okyagiwulira oba abadde mukazi kisimanyi ekiwala bino ebiwalawala bino eby'omu Kampala ebyakatandika okuyimba maama wange yali mukatuliki nga taata wange musiraamu nga kyonna kirimba bulimbi nga newobeera nga bannange nga wakawuliza emboozi olabirawo mbu kino ekiwala kirimba tata wange ne bayomba ne mama ng'agamba alina okuntuma Jacqueline nga taata agamba alina okuntuma Zafulani bogus mukyagala kikwate gundi bafaniza abalokole kikwate n'abasiraamu ebyo bibozibozi ebyo mufojinga ebyo bibozi by'ekisirusiru tata n'agaana okunsasulira mbu abantu bafune sympathy kati maama nayo bamubuuza kati nga tata aganira kuki anti munange maama naboza gekisirusiru mwagala nnyo gakozesa naddala wano nga mukyanoonya simpa bamubuuza eyo emyaka gisewo nga takyabijjukira bya seyo wekinterview nakiwuliza naye nga ndi munyiivu nabadde ku mulimu nga njoza bintu nga mpuliza gu interview egunyiiza naye nga njagala okugumalayo mpaka era gu interview nagumazeeyo Gabu interview bunyiza kati nange manyi kati deni bantu ta Jacqueline kati salawo kimu ashitegeera ngamba kati ono abadde ki mbate kati semanyi nenfuna omuzigo olimba omuzigo ki olina baneiba ate ngenda tandika okukola kye bayita investigative videos lwena jange kyaddondo noonyereza omuyimbi gye yagamba gye yakulira nefuna omuzigo gwa mitwalo 10 omuzigo gwe mitwalo 10 mu 2014 ogumanyi bwe kuba kufaanana tinga mulimu simanye binika bannange mwanga musikinga simba mujje kati mutandika okwogera ku mazima abantu bajja kubaagalirayo wadde oyogedde amazima ffe twakula bulungi nga tuli emigaati abantu bajja kwagalirayo naye muntu ne mweyogeza ebintu nga tebikwatagana emboozi yaleete gatta akitegete simanyi oba sinagira bayinterview kyovula nkugambye enkya ngenda kukwata gundi jikala ffe tetwekubira omusango tugusala nkya sawa zino tukyayogera bitwala bye ate enkya ngenda kugenda ndabe interview gye bangambye gye yakoze ne Ruth Kalibala birabe noonyeza Bruno zonna nzirabe nina bakyali bange tukolanga team liyo life abantu batandika okunoonyereza tukedeni tulyoke tujje enkya jukira nja kuba enkya ekiro nja kuba ku Friday mbasikola kati enkya omusango ndyoke nguleete mu court y'abantu nakitegedde tukutandika ogusonsola sawa zino tubadde tukyayitaayita mu ebibadde biriwo wasitegedde naba nno naageza mbugundi yagambye mbu ate ffe kati bakyatusika eriyo kati ffe tulwana ziri entalo ziri eri nokera n'olwana ne social media namba kati nze tutosa kunsika eriyo ebyo simanyi mbugundi yagambye kino ndeetera obujulizi ennaku zino tetukyayomba nnyo naye bwe tuba tuze tuli bakambwemu so kati okuwunzika nga Bruno case right now alina 10 jali ya 0 nebirizo okukya enkeera jali anaba bintu tubyogedde birizo okukyuka ngate Bruno 0 jali ya 10 birizo okumala nebikyukamu bwe twogerera kamonde kano saagala ate kagonde nnyo ate saagala ate kakalube nnyo kakyovula nkendezeza ku muliro kati ndyoke nkayiwemu wano gundi ndyoke nkayiwemu wano akabanga okitegedde kati jaliya obuzibu obwa malala jaliya wakagenda mu America tonafuka wadde na citizen
Bantu bangi nnyo bagenze mu America. Ate obuzibu bw'abantu abagenze mu America abamu mwina nnyo amalala. Mujje Kampala mwere mulowooza nti buli kimu kwegamba mwabalina okutegeera. Naddala nga mufunyemuko kasente. Mama we yakugambye oyokya. Bwe mujja ku social media muba mwepanka. Temubuuza ku bantu, temu-interactinga na ba-fans. Mumulina ba-fans mubeeragirako. Temugenda mu inbox. Mujja abantu bafunye ebizibu nti waliwo yalwadde ekinege ali mulago. Ne olwokovaayo bannange oli aladde ekinege ngenda kumuyamba nkole ki mutereyo miliyoni era naye twawulidde ayomba. Ate mukambwemuuko omukunja. Omukunja namuyite naye ayomba mukambwemuuko ina scandals zino nnyingi. Jaliyo ina scandals nyingi nnyo. Kati omukunja tosagamba nti abantu babiri bonna bali kuggwe bakuwaayiriza. Kati omukunja kati jali olina okweterezaamuko. It's not too late. Osobola okwetondera abantu nti ogamba oli mulokole. Omukunja naye ali eri ayomba agamba mwamu wa miliyoni 3. Ne mujja ne mugamba miliyoni 17. Mulabika abantu balina ebizibu nti gundi yalwadde ekinege ali kirupu bwe mulabika obaani ayogera mu ne bamutiisa nti bagenda kumutta. Kasisubira nti omulokola asobola okwogera ekyo. Notuka notandika n'okutiisa mbu omuntu mbu bino era nabe nabiwulidde mbu simanyi watiisa kakono oba kakono ani chicken oba chicken tubo tikitokeyo amanya gabe gamuzabuza oba kakono bwe batiisa oba chicken simanyana gundi ono yavuma kabaka mbu wamutiisa era nawe ka video munongamba mbojja kumutta. You cannot end somebody's life nedda. Ebyo ebintu atenze mbimanya abalokole batero bikola. Mbamanyi abalokole abali fake when behind they have bad hearts. Mbamanyi nabeerako nabo naliko Asha. Zenalinga muchacha we muyenga ngafa abaweereza abalokole mbamanyi kyobola abantama. Abapitira okupretendinga nga abalokole abamu. Simanyi pressure. Mu pressure musimanyi mbwa kati tolaba abantu bonna kati naye nakugambye oli naba enemies abatakwagala abajja boogera kino kati babeera yeyo nga babapika buli alinayo okugundi ajje okitegedde kati Jalia it's not too late. You and Bruno musobola okukiwakinga out no ita Bruno ne mwogera bawe yatuko kukolera video ne wazoba kiki kyakunyiziza. Bruno naye alina n'ensonga ze yayogedde yakuyamba n'akutwale wa Farida watuuka late. Bruno organized for you that interview. Nayogera ne mukwano gwe Farida nakazibwe. Watuuka late era program eyo baji yali pre-recorded simanyi recorded. Ebyo nabe nati wabibaze you don't value friendship. Your friend took you to the biggest TV program. Eyo TV program Farida nakazibe gyali akola yakabinyo. Era sawa zino yaggwamu supu because of one person. Farida nakazibe she's like Oprah. Oprah bwe yalekerawo okukola the Oprah show era nebaawo ngeegize. Farida nakazibe bwe yalekerawo okukola program eyo bagitaddeko abantu bangi n'ekiganye. Farida nakazibe alina engeri gyali akisikamu. Era nkulayirira Farida nakazibe sawa zino bw'atandika YouTube channel yenga kwakolera interview. It will be bigger than even the TV. So Bruno bambi mukunyumya ye nga Bruno anyumiza bakadama. Manange kadula ba. Nange kenyini yatuuka late. Nakubira nakazibe. Nakubira Farida. Farida alina twala Buliera ku ssomero. Kola olunaku Buliera samutwala ku ssomero. Bruno walimbyemu wakubira wa boda siti yali van. Nenkubira van. I always wake up very early in the morning. Okutwala Buliera kati Bruno yatute sympathy. Buli wabadde oyagala. Bruno ate yatute sympathy. Nenkubira van. Banangeze mulaba.
nze Buliera nzamwe twalira ku ssomero buli kumacha nenzokuka nendyo kantera Buliera amata mu flaska Buliera ne mutegekera keki jagenda okulya ku ssomero Buliera nensiba container ine njitereza Buliera ne munaza bakadama nga bagamba mbi kisajja kyatu omukazi n'amaze banange nabye sente ze sente sazi kwatako nasoka na diary wa Buliera asoka asike sympathy kati Buliera omulabo oyo Buliera nazukuka ekirunga yagala kufuka Buliera ne mutwala ne mugamba Buliera fuka nengina neba kamuko katono mbana akatweka owenti omutwe Buliera nazukuka Buliera nyino mutwala ku ssomero ko lusa mutwala ku ssomero bakadama nga bali eri mu comment bagamba bambi kisajja kyatu yenna ayawadde Bruno kengeri gyebalana mu olutalo oli wakabi ba Bruno olutalo ne yabadde alina oluwangula first round yo yagiwangudde ayawadde akatiba Bruno ke engeri gyebalana mu entalo ku social media wakoze bulungi nnyo yagambye tolemera myate kweri story teka muko n'ey'omwana Pangane musoke mutira nze Bruno Kendi musajja muzadde Buliera nza mutwala ku ssomero buli lunaku nensuka ku macha bambi nensuka nentegeka container ya Buliera nvaga bambi kisajja kyatu kisingo father kisingo father bambi kigezezaako okuyimba kinoonya amataga Buliera wabade tosaluwangula luno olutalo first round jalia bagande single father bakadama bwabadde nga bagamba bambi kisajja kyatu kati nasooka n'agamba inti ne ku lunaku lwennyini lwe yakutegekera interview akendeze ku muliro bannange supu gwe nsinga okwetaagamu singa kwetaaga supu bakadama bagambye omanyi yagambye bakadama nti yadde abannyonnyola kati banange nzuulaba nange omukyalo oyo namufunira interview wa Farida Nakazimi wabula Bruno ke ku luno wabadde musajja mulungi nnyo mu bigambo byo abantu ne bagamba mama neyo interview Farida si yamunoonya Bruno ke yabadde asabula bejajja ng'asabulira mu sympathy jukira abantu balinga balowooza bagamba ano yakikuba ne interview Farida yamunoonya naye kati Bruno ke nannyonnyola bulungi n'agamba nti era Farida ali yanyiize jukira Farida awuliriza omuntu omu yekka awuliriza Bruno ke akitegedde Bruno ke n'akuba essimu bambi omukyala ali leeti naye watuuka leeti kati gwe benna obyerabidde because you got money you forget quickly mwerabira mangu abantu abamu you forget quickly nga weerabidde dde ebintu munno bye yakukolera Bruno n'akuba essimu bambi Farida nkwegayiridde omukyalo ono bambi mutere interview Farida namugamba tubadde ku live tumulinze tatabise ku set tubaddeeko this is a TV station nga omanyi Farida mwogeza ddembe Bruno njagala okitegeere abantu be Bulaaya abo tebavaluinga abantu ba Uganda kati olwo Farida yannyonnyola Bruno nizo omukyala talabikako program yabadde yatansetta tukubiyewo obulango Farida ndi wano neeyogezanga omuntu atategeera Bruno omuntu atamanyi time ate ebyo nawe abyerabira Bruno n'akwirawo omubiri Bruno n'ategeka interview ne happeninga of which yakuyamba nnyo kubanga eyo show y'amaanyi naye omanyi Bruno bwe yeegalirira Farida mugamba abantu be Bulaaya tebatwalamu magezi abantu be Bulaaya bantama walaba bye bankola luli Bruno you know those outside people I don't Bruno neegayirira abambi Farida sajukira bonna bamwogeza ddembe Bruno munange okukakana ng'akufunidde gundi interview bagikoze yakupushing eri kubanga you need Ugandans you need them
Ositagede. Shoba ali balino gitekawo ku Monday. Era Farida ikoro yeyogeza bweyogeza bananke abatsaba omukenki kwe twali tuli nti yatasobotse kuca naye abawagizi abalabi bafa abalungi muna tusonywamuko afunyemuko embeera ekirabika saka traffic ngawo manyi Farida nze ndi fali wa Farida yali asobola programu eyo obulungi okusinga ennyo mucha tusonywa bananke naye katusubire nti abalabi baffe muna tusonywa ne bamusonywawo nga Bruno ayiyewo omuliri yakubawo ekiraka ebyo nati wabira Bruno ekyasinza okumunyiiza kwe kumulagira nti wamugulira engoye nga wamuwa emitwalo 2 ekitasobola wadde ogula wadde yandawe ya Calvin Klein Bruno gyayagala kuba Bruno omusajja wa Kanyama aba ayagala ayambala yandawe agende ku swimming pool bagirabe emitwalo 2 yali amusindise mukala akatale ke kamu chakana akabeera buli lwakutaano Bruno walina okukola shopping oba kali akekibuye akabeera buli lwakusatu emitwalo 2 ana Americano no wa munne emitwalo 2 really 200k Bruno ali atekemu amafuta agende akole shopping muje mukole video really ala Bruno olabisa nawe ekyo nakyade ekikyamu tetulina tiimu wano nga bwe nakugambye ngenda soka nonye evidence otalo tulete mu real life court okitegedde naye emitwalo 2 really 200k katubale balemu ku mitwalo 2 Bruno yali agenda kugulako ki ne bwe kiba kitenje nga bali bagenda kimutungira emitwalo 2 tekyatunga kitenje nimwe temugamba ako tuva mu America please start respecting people. You don't know how those boys survive abana abengeri gye babeerawo awo Uganda awo to see that Bruno achali wa achayimiridde hakumanya Bruno ayagala sympathy munange kimanyi nse ne manager wange tubali tulina deal gye tukola munange kasita gayo lyada agenda tuwa deal mukasala bye bino natukubira essimu n'agamba Bruno what am I saying Bruno awabadde olimba gamba manager watu gireyo bewabadde contract jimade mugendo signinga Bruno ku message nazo okoze dala mukana akatalo talombuka asimanyika kujiri awabadde oli walimbyemu tokisussa Bruno tokisussaawo bomanyi kati kyali abananga nyononera erinya please atina totuka tokisussa nyate tokisussa nnyo naye 200k za date zinache zigula 200k wali Bruno walina okumuwa milioni 2 agende wa Bryans mutyayo mugamba mwina sente ne ebifa ebirungi mubitya abayimbi baba bagala okwambala obulungi either bagende wa Bryans abane bagende wa Daisy Rich designer ne Bruno n'omuwase bakirira eri mugundi muswanswa basale ndibotanga wali muno wali bamusindise eri mubali abasale ndibota abasubuzi bamukube empi bamwate Bruno onoonya kyeno abali bagenze komo wino nga basale ndibota omanyi twakeeranga yo ne tugenda yeyo nga bagenze sale ndibota nenga abasubuzi batugoba atono wawa kati sebo Bruno wade bagala agende nesente mbaga mizigula vest yokka hende dade zigula vest so awamu jozemu ko Bruno obe wa Shakibu kati ne yakoze gundi boutique Shakibu yakoze boutique osegera ne la Shakibu naye namo gato butono mama ne Shakibu akalamu wa papyo kakuba Shakibu bayi na mupe asatu waya kutenga tozeze nyine ziri mu nyumba ze yatadea ate mu boutique Shakibu soko juze duka ulioko kuba akalango Shakibu lichali wange nema wapapyo kuba akalango okute jini zondo zezabadde mu nyumba ostade mu boutique soko gidinda ko stock atuke ulioko kuba akalango eduka lijute ni wapapye
Why kanto kende tenga to zenyina we wakanto kentini bedu Shakibu linda ke duka la filigenda kukwata okuba duka na gambe dukanga kalu Shakibu wait for the stock nayo gera nizali nangamba ibintu bijja niwo papier we kanu kute ingate atezizo relax Osege Katijali artist singa kale wakwata gundi Bruno K no mutwale wa Shakibu kwa njukira almost bayine emibiri jeje mu size yemu ne mwegayira Shakibu amuwole ku ngoye yakolere mu video kwa Uganda babikola era nyo nali Uganda waliwo muyimbi yangamba mbu musimanyi mwazike ku ngatto zange akolere mu video ne mwana asokenda be kukigere ekyo omuyimbi yali ke kigere nga kiringa kyambata ne mugamba omuyimbi yanegayirira awe Uganda nti mwe ku ngatto zange akolere mu ko video ntagenda zidugaza ne mwana kansokenda be kukigere nga ine kigere kiringa kyambata ne mugamba ekyo tekyambala Jimechu ekyo kigere tekyambala Philip Plain tekijja kwambala Gucci ngato zange nziteka mu sente nyingi byalansaba byali bitufu ne mugamba ate ekirala abantu bajja kulaba video yo balabenga ngato ze wali yamba Desirich vive ko mukwano gendo wewule mwina bibotiki bya mweje mwewule ngwe ne mugamba tekijja kusoboka Kazinze baby Ferrari banda babatyambu na yambadde nga twatoli na jimu wadde ya jambadde mu ate kati atajinzirize namugamba no au navao nanga makale kati nange wenzo kumpa kungoyezo ne nyambala muko just video ne mugamba ekigere ekyo kya Crocs nigi na yali ne kigere kiringa kyamba oba tractor ya kirinya oba kikine kigere ngato na kigize kiti kyasamye ayino gusinziro gunene ngajja kuyuze ngato zange ziruzinge shape yali muyinda ali awe daya nyiga nyombo ne yanyigira mu Kampala na so kati ya ujali ya walimbyemu walimbyemu okuwa Bruno K emitwala 2 akoleki agenda akole shopping wajoze Bruno K nasirika bakadama ne bakulindira mukona ero da Bruno K buli wagamba yampi emitwala 2 ngene nkole shopping oda buli wayogera ekigambo ekyo nganze baby Ferrari nzijukira oli mukazi we owe mukono ojukira oli mukazi wa atunda ebizigo omulala owe mukono yamuwanga akakadde kamu buli week era mujukira omukazi oyo namukyazaako ku live n'agamba Bruno K yamuwanga emitwalo akakadde kamu buli week akole shopping guamu emitwalo 2 agule socks ne vest kitegeza video Bruno K yalina gikola nga ali bwerere kwa emitwalo 2 yali asobola kugulako vest na socks Tegeza Bruno K yali no kwambala vest ambale ne socks wansi ali kakole video nga mukira gwerebeta kuti watu wamuwaza ndawe tuwamuwaza mpale tuwamuwaza ngatto ekyo nakyanyiza Bruno K sina kale video mwayo ngena gishutingira kala moja ezo sente zali zimala bali mugulidde kesanja abikebike ko wano sente zigula sanja sina mwayo ngena gishutingira kala moja zali zimala manaka monde kange tekajja kandave kachabulamu nkagala soft kagala kali soft encha tuli mu court y'abantu iliyo life court ate nabagamba ennaku zino twakomawo tetukyayagala muzannyo kati ate tetukyalina sympathy tetukyalina favor ebyo byakoma baby Ferrari siagala kati sympathy sikyalina favor ni no fear wachitegedde kati Bruno K bakadama ne bagamba banango omukyalo oyo nga mujozi omukyala nakwata emitwala 2 just 200k olaba ne kadama ezo center ziwediza boyfriend we Uganda kadama afuna milioni 1 n'ekitundu naye akwata emitwala 2 n'agiwa boyfriend we agenda anywe beer ero kuunzika nga Bruno K 10 Jalia 0 first round
Bruno Kenga alina 10 jali ya 0 ne jali ya kino nkikugamba bakompiti tabo abandi batakwagala sawa zino bali mu kuzina basuludde da champagne lero wedda beyogezanga batabinabiraba basanyufu atolina okwegendereza bakadama si bangu bakadama they can always break you ate togeza neweyogeza nti simanyi nti following ya bitojagala bakadama bazira bakadama bayinza okulagira ko obwerere balina buloga bwe balaga kawe Sweden yali abamanyira nebagamba onalabika azanya katumulageko balinza okuzira you don't know ekituufu kyo kiri nti nga tetunagenda mu kooti walize n'okola video n'obeetondera kkiriza nti wakoze ensobi kubanga ekituufu kyo kiri nti wadde ndirooyawo naye maama musango guno gugenda kunzibuwalira wana ngenda tunamuko kusaidiyo naye nga sinatunamuko kusaidiyo nyina okusooka nendaba interview ya Ruth eyo gye baŋŋambye mpulirize ebiki byabadde oyogera nga sinnaba kuleeta musango guno ngenda sooka mpulirize interview eyo gye baŋŋambye basaagala kusala mugambo sikyagala kukola video za kusala mugambo kati mpulirize ngoberere nkobe ku masimu mpulirize ngenda kubako ne nansa neyo ononono mumumanyi yali abaddeko wano baali batya okay ate kati waliwo ne ba YouTuber bo bali mu kukuba mu magezi kyobola abakyaza bakuvuma buvumi abo nabona bali ku payroll fe tubimanyi bino ebintu ba YouTuber abamu bo babasetinze baleeta bakuvuma buvumi era bajezitize demera kuba kubanyeri kuba banyeri babikola ba YouTuber kuba kubanyeri mbuza kino buza kino yanga oliye yogeza wana nyenze kuni mukano gwange chokeno webaguba kukuba ositagedde alaje afukira alaje banna just kugulawo ko buguzi ruji naye mama alaje afutse alaje ikasupa tenga katende kanyongere nyengo ko kutuzinda kanyo supu akala supu no kende iranyuma sida chikanga 10 Ochitagedde Jalia. It's not too late. Wewe gamba dala nti oli mulokole. Act like a mulokole. Balokole is always true. Balokole is always say sorry. Jangu. Maybe you say it was a misunderstanding. We told it abantu. Ekyo kigwe teri ajja kuddamu kuvuma gema gezi genizo kuwa kati. Bono wetondera abantu kati like nkimanyi ko oli kati mukama oli olaba. Wetondera abantu bagambe tebajja kuddamu okuvuma bajja mukazi yetonze. Naye olwemezaamu ekibuli. Andi Bruno ateka nkola live nga bakujjukiza Bruno. Ateka sa Bruno yagambye bakadama. Ndikolo nako yalina okutwala buliera ku ssomero. Nena amuyitiro wa boda. Mu buliera empewo yamufuuwa. Bruno yalina okumudropinga ku ssomero ne kolo teyasobola n'akufisizaawo akadde banange ekintu ekyalumye bakadama. Bakadama bagambye ne bannange omukazi ono atalina kisa. Natalowooza ko munne bambi n'alemerera n'okutwala omwana ku ssomero. Bakadama baawulidde bubi. Bakadama bakaabye. Sibe bakaabira obwerere. Olwo TikTok n'olyoka etabuka. TikTok yo yasize sibe babeera okwo nga bali okwo abantu 8 ku TikTok ki live kimu. Bagamba n'omukazi oyo banna kati awe bajjidde. Oba Kanyama bamugyewa. Ne Kanyama oyo mumanyi si baba Jalia we gwe mwataddewo yali Mr. Kampala. Bali so musajja ayina emisuwa bwati.
oyo gwe mwalese bamisiba wajjalya naye njogeddeko naye balese omusajja ng'alina ekinege kyekanaga mupiira omusajja gwe balese ng'alina akasolo kekananga kyukamba alina obulago aliko ejjuuka abaana bano no n'okwoza engoye by the way era nyina okusotinga engoye enjeru emeze mixinga balese omusajja nga alina ekinege nga kyenkananga mupiira ate no bali mukuyigiriza social media nti it can make you and break you. Ate bwe n'ogenda mu manager era tojja kunyumirwa kubanga you will not have so much fun. Okoze engoye njeru kwasitegedde ati munnange I have to wash these clothes. I need to be out sorting e Bulaaya ebyeru biba byeru naye ate ndaba era kano kaguba ndowooza kajja kutta t-shirt zange kino kigenze kigubaguba kijja kutta nakyo t-shirt zange njabyoza byokka okitegedde obalabye bakumalamu emizi sawa zino bali mu kukumalamu mizi bakadama bali mu kukumalamu mizi walabye omusajja gwe balese omusajja ng'alina omutwe gulinga watermelon munene weko mwe bulijjo gwobalaga eje bata social media nze kasana nalabye omusajja ng'agizaati nga alina omukono gwenkananga ekisambi kyange neŋŋamba bakadama ne bakyusizaawo emboozi ne bagamba Bruno n'oli omusajja bo bakadama emboozi yakyuse dda era ne bagamba Bruno nga kamonde kano kajendye kayidde sawa yakulya olaba kate kamonde kasoka teekamu kwa akambe bwoti n'olaba nkayingiramu omanya kaba kayidde okitegedde waliwo olusi sympathy bwetakola nze mirundi mingi nnyo mba njagala okukola live ne live ezimu nenze esonyiwa neŋŋamba kati luno olutalo kandwesonyiwe kubanga sijja luwangula bye byasibisa n'ekibedi ebyo nga kibedi tasa kumanya wa wakoma waliwo ebintu ebimu byolina okwerekeza kati ffe tulina experience ku social media osobola okumanya noga ono ayogedde bwati ne bwati leka mwesonyiwe tegeti ati nze maze okufumba jaliya nze ngenda kulya no bulungi bwe mmere tekyagenda baye bakuvuma tekeko n'akawaawatiro nice food wakamonde nkakyeke kokka nekisange wano bano bayinza okuvuma ne flight nekuleka golabika obazanyisa ate mu kukyuka bakyukanga weather bakyuse bali kusaidia Bruno bulijjo gwe basinga ovuma ate Bruno kasa kitegedde nti bali kusaidie buli kyayogera ateekamu buliyera banange buliyera kwolo banange buliyera yakaba nangamba daddy why are you not taking me to school Bruno yabizudde nti kati bino ebintu byetagamuko ka sympathy n'abantu okukaaba okusobola okuwangula olutalo mbw'omwana Bruno yakaaba mu Bruno tamututte ku ssomero kansoke nkolaga akamere tambuza video si yajjajjaawo kamera okalabye jali aduside kafutu
temuli muno butto nno kamere kano tukafumbye buli omwalaba tekemu akabanga tweyanza nnyo Kalosir stars ezo enkya tugenda kubeera ne kooti anjirindeko emmere akamere kali organic saagala nyonza ebisiike nze sibirya nebwe mbeera e Uganda sirya bisiike sibirya sikolagana ddala na mmere ensiike unless lubalumanalumu ngenze mu Chinese restaurant maybe fried what? Fried rice. Yes, kolagana nnyo na mmere ensiike njagala nnyo emmere ya boilo. Kati nno omunyo gwe nataddemu mutono kansooka ongezeemu omunyo gwe nataddemu mutono emmere enjezizaamu temulimu wadde omunyo wadde okimanyi akanyo nataddemu kayala kati nina okuddamu ate ntekemu omunyo nange enfumba y'ekiwuulu saatesiti nze mbadde njasama ate guno mujja kuba mungi kati mbadde nyina ogizzaako omunyo nataddemu mutono kati nyina okuzzaako nataddemu omunyo mutono saatesiti nze nzo testingako nga temulimu munyo wati tajagala kana akakoko kabeeremuko ku munyo nakitagati kati nina ogizzaako okukayala ate sirina nina ogopima omunyo gubadde mutono nnyo boyi olwa ngambye ojja kuwasa osaaga si kati bakazi beebulaya balina engezigezi nze sibasobola kati we yavumidde Bruno bwatyo gwolooza kiki ekiri eri abo bavuma ate naddala omukazi ng'alinamu kasente wano e Bulaaya maama seereetera bizibu nga ndaba nvaako omanyi omukazi w'e Bulaaya ng'alinamu kasente ayinza n'okukombesa ettako lye sisobola nja kutwala obudde bwange ate sindifa nga siwasizza nva nako ng'ojja kuwasa osaaga it was simple zaako emmere yongeramu omunnyo damu ogijjeko omanyi abakazi bawano olugezigezi lwe balina nvaako n'okunvaako maama tondeetera na bizibu nge bagambye nze alabika obubi ennyo saagala nze bizibu kintu kitono nnyo zaako emmere omunnyo guyingire mu nkoko abakazi bano ng'alinamu ne kasente gobamanyi bafugika bagambwako kyasi mbadde nnyina ogizzaako omunnyo guyingire wano mu kakoko then male nziggyeko kitegeera very simple kazi bakambwe abakazi bakambwe wano boyi kazi alinza okuvuma n'ogamba bannange kiki kino ono namwewasiriza n'akuvuma kazi bawano bavuma bamanyi okuvuma alaba kazi very simple kati omunnyo ngutaddemu just 1 minute bamanyi bannakiganda bawano bayita bangu kati omukazi alinza okugamba opanga ebizigo ye bw'omusanga nno ng'atunda ebizigo anti osiba mu kiwarehouse ng'oli mu kupaakinga gwe totera kubalaba ng'atadde boyfriend we ali mu warehouse bali mu kupaakinga bizigo paakinga kati vuga customer wuuli twala eri kati leeta kati olweno okola delivery kati jangu eno abaana bazuukuse bannange ena ayagala abeere ne kabaata ku live ena ate bw'abuuka ena ate bwa mukazi we Bulaaya tombuulira kati kati lebo ziri wazitaddeko wakoze eki kati wele kati eno nkebere ku DHL akutuma ebintu nga 8 mu ssaawa emu ogezezaako okukola wano e Bulaaya ebyo biganye kati nze atunda ebizigo ebyange ebyo ebikola olaba kati tetulina mmotoka katulina emmotoka 3
barangira nakusanga kale you are also hard working no lava ebyange bebisem come here on the video talk do this challenge now we need baba zinisiza alizo kuzinisa wozambe kati ntulako this is the challenge eno tena tuleka eno challenge tesa tuleka come here sit on me kwataka simtu wala we no mzungu bamutadde mu bintu ebyo banachiganda bebulaya bantama bakute no muzungu ne bamugamba bwakwate esimu ne ndali ekizungu nga kitudde nga bakituddeko nga bena banachiganda bebulaya balabe duka zenva kwa mama just very simple kati akamere kako nkafumbye ngenda kuli obumonde bubiri ze siri musajja mulinnyo nkite mpaka ncha enya wene nume dangambya pringles oba ngambya muffin nice ostegedde wa madda mali banachiganda mbokola mu factory simanyi mbwa kati atunda bizigo ku online kati bwaba ina care musimanyi mbwa ina ekiyumba ekyabalwadde akuvugisa motoka ekiro omulwadde akubye kati nange who is going to take that patient in the home ayinza nokugamba waba na ina ekiyumba bine birabirira abakadde alinzo kugamba lero safunya agenda kutula mu kiri kiyumba they have disappointed me gendo otuleyo nganti gwe boyfriend kosa tunali awa no kwata no gena ko lugwala biriro omukadde bano labikozanyisa bulaya goloza nze bananga akasolo tekampomera oboloza sagala kuzina sinange mbere ne sexy nzine ngomukazi buli kiro ambugu myetu nyenga kumbozi nimanyi advantages and disadvantages kada koko kaka no sikafumbye tekaide banange kaboma nchali kukasupa mama nyabo wachitegedde olaba look at this shema mazowe banange laba cream very nice winzo Richard Donda abakazi bebulaya beranza baba wasanze nzemba wale ngundi nesi kugambye bonna mbawa respect abakazi bebulaya omusange nga inawo gundi mbusimanyali ali mu kuparkinga balinzo kuparkinga samajani atena takusasula jukira here they value time no parking amajani no gateka bali na kuvuze motoka kati gasulu ali post office no vayo no da mujja kujebulaya namwe mujja kutuka mujebulaya era nawulidde abantu bangi nyonga batuvuma abantu ababere bulaya banange muntu omu yakoze ensobi temututwaliramu ekituufu kiri nti namwe video yamwe egenda kubeera namwe ngenda gikola nalabya mwabakolakola bwa analysis namweyogeza naye nze nkimanyi mwagala kujja bulaya era nkimanyi one day we are going to come and we are going to be watching you mweyogeza wano musiba musabiriza abantu b'ebulaya sente we mutuka ku YouTube channel bwamwe ne mutandika okumanyira abantu b'ebulaya. When you want something, you want to get visas to visit, ngamutandika okwegaira abantu b'ebulaya nga baba yamba abantu b'ebulaya be baba wo obulangu bwe mukuba ne omukazi olwafunyemu ko obutakanya ne mutandika okumanyira abantu b'ebulaya. Please nabagambye tugenda kuddamu okukola video ziri ezakasa meme with no fear, with no sympathy. Tetujja kubeera bangu and we are going to come for everyone. Let's take it. Take it. Nzuno ndi kunkoko nganda. Let's take it. Mana mudawo muloze bulaya buli omu abona awo. Muloze buli omu abona awo ne bulaya. Some of us we are okay. Atebe tukola mu byagala. Mwekaza bwekaza. Mudde no ne mutusaba data
Umane ngako kutuvuluga vuluga. Mbabuza ko tugina kuddamu edda. Mwelaba.